sisobola kuwozesa muntu mulwadde, sisobola kuwulira nsonga yonna ku muntu omulwadde oba kubaako kyenkolawo nga avunaanibwa mulwadde. Omulamuzi Singiza bw'atyo bw'ayogedde ku nsonga za Besigye. Era Besigye bw'atyo omulamuzi n'alagira addizibweyo. Ebyembi babeera balina kumuzza ate eruzira ewabi ennyo. So nga ate juuzi Frank Gashumba yagamba nti Besigye bali badde bamusibira waka, house arrest, okusinga omusibira mu kkomera ebbi ennyo bwe lityo, ajja kulwalirayo oboolyawo akyogerako si yakireeta, n'embeera endala eyinza okutuukawo mu bulagajjavu obufaanaganako bwe butyo nti baali badde bamusibira ewuwe ewaka. Ate nga nange ndabira ddala nti General Museveni juuzi yali ayogeza obusungu bungi nti mulina okubaako ekibuzo kye mwebuuza ofu gy'okuddaawo nti Besigye ateebwe, mulina kwebuuza nti Besigye ddala yakola ki? Mbu mu kifo ky'okubeera nga mwagala Besigye ateebwe, musabe busabi mbu awozesebwe mangu mumanye amazima. Naye ng'omuntu yeebuuza nti Besigye yakola ki Museveni ky'ataakola ekyavaako abantu abali mu bukadde obubiri okufa wano e Uganda, nti Museveni yateeka olutalo mu Uganda emyaka 5 abantu ne bafa, n'atuuka n'okubeera ng'akuŋŋaanya obuwanga ng'abukuŋŋaanya ng'ekitiibwa mbu abazira nga bwe tuli essaawa eno abantu bakimanyi nti twafiira bwereere, tewali kyanunulwa mu kununula ggwanga. So nga ate n'ekyamutwala mu nsiko bwe tukitunuulira ennyo, bwe tugenda mu UN declarations guba musango okugenda mu nsiko n'okwata emmundu n'olwanyisa gavumenti erondeddwa abantu, kubanga 1980 abantu baakuba akalulu oba kabbibwa oba kaakolwa katya, naye ng'ekituufu kiri nti akalulu kaakubwa ne balangirira nti Apollo Milton Obote awangudde, ng'era bwe kiri kati essaawa eno nti Museveni azze bamulangirira mu bubbi bw'obululu obuyitirivu, n'okutuusa kati nga batulaga nti eggwanga lifugwa mudumu gwa muntu. Kakati nga omuntu yeebuuza nti kakati oluye kiki Besigye kyakoze ekiri awo kyasinziirako okugamba nti kiri muhoozi, kyasinziira okugamba nti oyo simanya yali ayagala kutta taata wange, naye ng'ate ye yateeka eggwanga mu lutalo, abantu abali mu bukadde obubiri ne bakola ki? Ne bafa. Talinaawo nnyo kyayogera kyagamba, kwegamba kiyinza kuleeta kwegamba kubeera nti oyo simanya oyo, usanga balina nsonga zaabwe endala, era nze nzikiriza n'abantu abagamba nti balina ensonga zaabwe mbu endala ezibatta mbu Besigye ne Museveni. Katusooka ate tuyiseewo obubaka buno aba Hillside View Apartments ku Entebbe Road. Bano bannange balina apartments ennungi ezirimu buli kimu, teweetaaga kwetikka kintu na kimu, ekiyungu eky'omulembe, obuliri obw'omulembe ate mu bisenge ebisukka mu kimu, okukosa n'amasannyalaze agatavaako, eddiiro eririmu entebe ezinyirira, TV, music system, gwe bye wali badde weetaaga mu nnyumba byonna baabiteekamu. Kati gwe ayagala ogipangisa oba olunaku lumu, 2, wiiki emu, myezi 2, myezi 3, myezi 4, weziri wali ku Kasozi Jjanyi, Entebbe Road. Naye ate apartments zino ekyenjawulo ekiriwo nti amasannyalaze tegavaako, okukosa n'okubeera nti wifi ya bwereere. Ate balinayo bannange ne offer gye bakuwa nti gwe bannange ali emitala w'amayanja oyagala kujja Kampala onoonya woosula, transport waali nti gwe bakubire bukubizi nti nze jja ku kisaawe ntonja ku kisaawe Entebbe essaawa eziti, ojja kusangawo emmotoka ekulinze ekutwale butwazi ku Hillside View Apartments ku bbeeyi entono, osobole okubeera nga munnange tokaluubirizibwa. Ku Kasozi Jjanyi wali ku kyaki, gwe bw'oyita Ennamulanda ekitende ekajjansi wonna osobola okubeera nga otuukawo ku Hillside View Apartments. Ate Timo Property Consultants nabo
webali bwa ayagala okubeera nga ogula ettaka oba okuzimba ennyumba okugoba ku nsonga z'ebyapa ayagala grade ezisobola okusenda okubeera nga zigradinga ettaka bulungi nnyo oyagala kubeera ng'osenda weyagala okuzimba zonna bazirina aba Hillside View Apartments Limited bakubireko enamba zaabwe eziri awo ate gwe alina ebirwadde muganda wange tolinda birwadde kuyeba tolinda kuyeba na ndwadde kubira omusawo era ng'ennamba osobola ogijja ku nze kennyini wano ku Uganda Atalagi enamba zange zizaawo emu esembyayo 15 endala esembyayo 73 nku connecting ku musawo ekyo nakikolanga bonus wano ku Uganda Atalagi ewatalika kwakulizo konna omusawo akujjanjabe results bweziri abantu bangi nnyo abamukozesezzaako era bwe oyagala okumanya nti mpaayo ku muntu wano ayinza okumuwaako obujulizi nze nga nkuconnectinga kasitamba nga njogerezeganyiriza naye nti onayagala kwogerako naawe kakati muganda wange eyo tuveeyo tudde ku nsonga ya Dr. Kizza Besigye biki ebibaddeyo mu kkooti naku z'omwezi 19 lunaku lubadde lwa 3 omwezi gwa 2025 naye kwegamba mu nsonga eyo nga bwe nkutegeezezza nti omulamuzi bw'atyo bw'agambye tajja kusobola kuwozesa muntu mulwadde omuntu omu anandeetedde okubeera nga ate nyinyonnyola biki ebibaddewo okuba oli aŋŋambye Uganda Atalagi lwaki tojja n'otunnyonnyola aŋŋambye ekigambo aŋŋambye habeas corpus mbu kitegeeza ki nze kanzije tulabe muganda wange nange mmanyi kati ebigambo bingi ebijja mu Luganda tubigandawaza kati nga tubitegeera mu Luganda kati n'ekyo nakyo tugenda kuba tukitegeera babadde bategeeza ki naye nga mu kuyitirayitiramu ebibadde mu kooti High Court wano mu Kampala bw'etyo eragidde nti Dr. Kizza Besigye wamu ne co-accused n'oyo gwe bamuvunaana naye Obeid Lutale baddizibweyo mu kkomera eruzira oluvannyuma lw'abantu okubeera nga munnange bayimusizza amaloboozi gaabwe era nga balaga nti Dr. Kizza Besigye embeera gy'alimu ey'obulamu mbi nnyo gye bamuleeteddemu mu kkooti ebadde mbi nnyo era omulamuzi Douglas Singiza owa Civil Division bw'atyo n'awa ekiragiro oluvannyuma lw'abawagizi ba Dr. Kizza Besigye okubeera nga munnange balaze okufaayo mu proceedings za kkooti nti Besigye embeera gye bamuleeteddemu ebadde mbi nnyo kakati bano bwe batyo bategeezezza nti Besigye abadde munnange akuumwa ba prison officers abaweererako ddala nga bangi abadde alabika nga okussa tassa bulungi kubanga kooti ebadde ekubyeko ebadde overcrowded ate nga empewo essibwa muganda wange ntono ddala tukireti muli esi ate ne esi naye ekola bubi omuntu omulwadde singa ebaamu kwegamba ng'ekiri omwo ate ng'abantu abamu muganda wange nga obagamba ekintu ekirala kyonna naye batuma okunaaba waliwo atera okukozesa ekigambo ekyo tibakugambye naye bakutuma okunaaba ti ebirala byonna omanyi edda maama nga bwatugamba nti awo kulya oyanguwa naye bakutuma okunaaba kakati muganda wange nga bw'omanyi naawe abantu bonna bajjudde omwo batuuyanye abakoze eki kakati embeera gy'abaddemu kwegamba nga munafu nnyo kwegamba ng'omulaba bulabi ku maaso nti mubutuufu ayebye munafu nnyo Besigye bamuleetedde mu siripa mu sandals zino zitunaabiramu emyufu muzimanyi bulungi nnyo ezo sandals aze ne munne Lutale era nga ekyewuunyisa munnange omusajja abadde omunafu bw'atyo bamuleese bamusibye empingu omuntu nga yakukyaye omuntu nga yakoze eki nga yakukyaye muganda wange Besigye bamuleetedde ku mpingu
kwegamba nga weebuuza Besigye ayinza kukola ki, adduke akola atya? Musajja n'okutambula atambula atagala ng'alaga nti munafu nnyo, bamuleetedde ku mpingu. Era oyinza n'okwesanga ne basegenye babatwaliranga mu ddwaliro nga balwadde nga babateekako empingu ku bitanda. Munnange Besigye abadde yeesigamye ku munywanyi we Lutale mu courtroom, ebadde ekubyeko abantu abangi ennyo. Kakati munnange Besigye okusooka basoose kumutuuza mu kaguli wali, era nga kano ka space karizavingiddwa aba security. Bano bazze tebambadde yunifoomu abamu abali awo, naye nga wayise eddakiika entonotono munnange Besigye kirabise nti abadde tassa bulungi. Kino ne kireetera okusaba ba prison authorities okubeera nga bamuyambako. Kale bw'atyo nga akuumwa nkugambye ba prison officers abasukka mu 10 ababaddeyo. Bwe batyo batandise okubeera nga batambuza Besigye mpola mpola, ne bamutuuza okumpi n'omulamuzi mu maaso awo, asobole okubeera nga afuna ku mpewo n'okubeera nga ali mu mbeera kwegamba etamukosa nnyo kubanga abadde mulwadde. Besigye omulamuzi ng'amaze okumukubako amaaso bw'atyo n'alagira nti aba prisons bamuzzeeyo, era ne wabawo ka short break akaweereddwawo ba prison officials nga bakiriyalinga we asobole okubeera ng'afulumizibwa ne munywanyi we. Kale omulamuzi bw'akomyewo ng'amaze okuwaamu ka break ako, Besigye basobola okubeera nga bamufulumya, enjega n'ebalukawo, kooti n'etandika okuba nga amaloboozi gawulirwa, era nga abantu si basanyufu, nga balooya munnange basaba Besigye ateebwe wamu ne Lutale awatali kakwakkulizo konna, era nga n'abantu munnange bwe baleekaana waggulu mu kooti, free Besigye. Kakati kooti ebadde ekubyeko, abantu babadde bangi nnyo, nga abamu bayimiridde, ababaddeyo mu 100 nga bayimiridde, abalala nga batudde. Abamu ku bamemba ba public obwedda bakakibwa okubeera nga bava mu bifo we babadde batudde oluvannyuma lw'okubeera nti officials babadde bajja beesomba, babadde bamemba ba palamenti. Kale kwegamba disorder ebadde y'amaanyi, kwegamba kacyankalano, gundi vaawo muveewo, aba MP nga bakola ki, nga batuuzibwa. Kati munnange nga tuli mu proceedings, kooti egenda mu maaso, ba prison officers bwe batyo olwo bayingizzaawo lawyer Aaron Kiiza. Ono gwe gubadde omuntu gwe gusooka okubeera nga alabikako mu kooti okuva kooti y'amagye lwe yamusindika mu nkomyo January nga 2025. Kati olwo kooti ebadde ekubyeko abantu n'erako okubeera nga ekiyalinga nga bawaga nga bagamba Aaron Kiiza the conqueror of the court martial. Kiiza bw'atyo n'atuula mu maaso g'omulamuzi awo, maaso g'omulamuzi Singiza obadde Dr. Kiiza Besigye, era kooti bw'etyo n'egenda ate mu maaso. Kakati gye buvuddeko tugenda mu by'amateeka biki omulamuzi byayogedde. Omulamuzi yawadde amagezi Erias Lukwago, ono yabadde yabadde leadinga team eya Besigye ey'amateeka. Kati bw'atyo nga amugamba nti habeas corpus application
nti erina okubeera nga eteekebwayo nga omuntu oba omuvunaanwa talabikako, tamanyikiddwako mayitire, oba status ye ng'eri unclear. Kakati awo mukwano gwange wabadde ambuuliza ekyo. Kakati kino kuno kubeera kusaba mu buwandiike balooya b'omuntu gwe bavunaana oba omusibe, kye bawandiika ne batwalibwa omulamuzi oba ne bateeka mu kooti nga bagala kooti eteeke kuninga abamakomera oba bonna security agency yonna ebeemulina, omuntu oyo aleetebwe mu kooti mufu oba mulamu, kwegamba singa aba tamanyikiddwako gy'ali. Nga bw'onoga nti omuntu waffe baamutwala naye tetumuwulizangako, kakati kooti neeba nga bano bawandiika ekiwandiiko ekyo kye bayita habeas corpus, kooti kwesinzira okuba nga egamba nti omuntu ono mumuleete asobole okubeera nga ensonga zikwasaganyizibwa mu ddembe lyerimuweebwani ssemateeka. Kyekyo muganda wange, kati ekiwandiiko ekyo omulamuzi kyabadde yeemulugunyaako ng'akirinaawo naye ng'agamba nti naye kino kifayilingibwa ng'omuntu tamanyikiddwako mayitire. Kati ate essaawa eno kino ate kyaki kuba Besigye amanyikiddwa gy'abadde ali. Kati awo looya Medard Lubega Sseggona bw'asinzidde okubeera ng'akirarifayinga n'agamba nti application eyo oba okusaba okwo kwateekebwayo mu kooti oluvannyuma kugamba kyateekebwayo ku lwa Attorney General, kugamba nti Attorney General yalina okubeera ng'aproducinga ng'aleeta Besigye era akakase annyonnyole lwaki bamusibye oba gyonna gyali gye bamusibidde ewatali valid remand warrant, ekintu bunnange ekiraga nti kubadde kulinnyirira ddembe lye, rights to liberty. Kaakati Lukwago era bw'atyo n'asaba nti Besigye yandibadde ateebwa asobole okubeera ng'afuna obujjanjabi mu ddwaliro erya Choice ye, era bw'atyo n'ategeeza Supreme Court nti yali esazeewo n'egaana ba civilians okubeera nga bawozesebwa mu kkooti z'amagye. Eno Besigye ne Lutale gye babadde nga bawozesebwa ku misango gya treachery wamu n'okubeera n'emmundu ku nsonga y'emu, naye ate mu ngeri endala mukyala wa Dr. Kizza Besigye naye yali yateekayo application, yateekayo kusaba ng'ayagala bbaawe ateebwe ewatali kakwakulizo konna, era mu petition eno gye baateekayo wiiki ewedde bano nabo baateekayo habeas corpus, era nga kino kyali kyakuteeka Attorney General ku nninga wamu ne Commissioner of Prisons baproducinge Besigye ne Lutale mu kooti. Kati affidavit eya Byanyima bwetyo yalaga akawonvu n'akagga ku mbeera bbaawe gye yawambibwamu e Nairobi Kenya Novemba 26, 2024 wamu n'okubeera nti nno yasibwa mu bumenyi bw'amateeka Makindye Military Barracks, era affidavit bwetyo neeyongera okubeera nga eraga state Besigye ne Lutale gye baatwalibwa mu General Court Martial oluvannyuma newankubadde nga kooti Supreme Court yasalawo nti ba civilians tebalina kubeera nga bawozesebwa mu kooti y'amagye kubanga eri unconstitutional. Kale kwegamba bwe bityo muganda wange bwe bibadde, naye nga gwe ky'obumanya nti Dr. Kizza Besigye si gwe mulundi ogusoose okubeera nti abeera mu mbeera efaanaganako bwetu, kuleka nti hunger strike ye abadde tagigendangako, naye
mu kooti masho yali abaddeyo okwo nkooti y'amagye 26 era nga yali ku misango egy'okulya mu nsi olukwe, emisango egya reepu nti yareepinga yali maid we mu biseera ebyo, era nga bamuteekawo n'emisango egy'okulya mu nsi olukwe naye zino gyonna bagigoba bagidismissinga emisango egyo. Era Besigye bw'atyo entakera abadde nga ajja akyogera nga anenya gavumenti okugezaako okumwonoonera erinnya n'ekigendererwa ekyokubeera nti baali baagala bamusiige ekifaananyi ekibi boonoone olugendo lwe mu byobufuzi, kariya ye mu byobufuzi bagitemereko ettaka. Kati muganda wange ebyo bibaddeyo mu kooti, kansubire nti nekyobadde weebuuza nkinnyonnyodde nawe osobola okinoonyerezaako, naye bwentyo munange lwenki wenkitegeera ensonga bwe zityo munange bwe zibadde bingi nnyo. Nga bwe mumanyi nti kakati mukyala we yayogedde ng'agamba nti nno yayamba maama wa Museveni, tujja kuba tubiraba n'ebirala abantu abalala bye boogedde, naye mu bufunze ebyo bye bibadde mu kooti ffenna nga bwe tubadde tubiraba. Omulamuzi agambye tasobola kuwozesa muntu ayebye ali mu mbeera nga eya Besigye omulwadde, naye ekyo nze oba nti nkirabanga oba akati akakodyo nti bamuzizeeyo nga bwe bajjukira nti Museveni ayagala yayise dda ababaka ba paalamenti aba NRM bonna yabayise, tugera kuba tubiraba maaso eyo, yabayise bagende ekyankwanze ndowooza oba ndo kye bagenda kugenda aba NRM. Jjukira nti baagala kuyisa tteeka mu paalamenti katuulu bawe kooti bameninge UPDF Act olwo bawe kooti ey'amagye esobole okubeera ng'ekola ki, naye esobola okuwozesa abantu, erina obuyinza obuwozesa abantu aba bulijjo mu kooti y'amagye. Kati kino nkirabanga nze okubayinga time bwentyo bwe nkiraba muganda wange, naye byonna ku mmeeza era tugenda kuba ffenna tubitunuulidde era nga tubiraba. Tunaddamu ate era okwogera ku nsonga y'emu kubanga bino tebinnaggwa, bitandika butandisi kyenjagala okugamba, naye nga Gino Museveni mwetegefu nnyo okubeera nga yekyayita okubonereza Dr. Kizza Besigye ku lw'omusango ye gwagamba nti obujulizi bugenda kuvaayo n'ebirala, era ne Muhoozi nga bwawera gwe yatuuka n'okubeera nga amusalira nti atugibwe akola atya, naye nga nze nsuubira okuba nti byonna bakootakoota mu gaalumonde era bagenda kumaliriza nga bamutadde, kubanga tewaliwo musango Besigye gwe yazzizza gusinga gwa Museveni gwe yazza okuteeka Uganda mu lutalo, abantu ne bafiira obwereere abali mu bukadde obubiri, ate nga ne gavumenti gye yali alwanyisa yali erondeddwa bantu, ng'era naye bw'atugamba nti ezize emirundi gye bazze nga bamulonda abadde nga ajja alondebwa ki bantu.